Ayi Mukama Katonda wange gwe nannyini wiiza yatonda eggulu n'ensi, nannyini njuba, nannyini musana, nannyini nkuba, nannyini kiddedde, nannyini mbuyaga, gwe yatonda enfufu efumuka mu bbanga, yatonda emirembe mu nsi eno. Mukama bambi nkusaba okumya emirembe gya Sipapa ne mukyala we Babate, kuba nze nzikiriza nti bantu balungi, bantu abalina emitima emirungi, sisobola kusalawo baba balina omusango oba tebalina, kuba gwe mulamuzi asembayo Katonda wange. Ne bambi olabo badde obulamu nga bakyali balamu bakyasa, kitegeeza olina pulaani empya gy'oli. Nsaba pulaani eyo gituukirize, mbagirawo mu bwangu bateebwe. Kuba bambi olaba bambi mukyala Sipapa bagenda okumusiba nga alina omwana oba yali wa myezi 3. Kati abaana tebalaba ku bazadde baabwe mwana. Nze simanyi kumaba abaana basoma, abaana basiba mama ne taata. Imagine, can you imagine that life of being there without a father, without a mother? Bagamba tata ali mukomera, mama ali mukomera. Nga n'ebintu bye baba basibira bagamba essaawa zino bakyanoonyereza, tebalina bukakafu, tebamusaliranga kakasa nti yabikola. That's not fair mwana. Kati wano ngendo sinzira nkuba omulanga minisita waffe omukwano Balamu bambi manyi waliwo ebyali byagiramu awo muzeeyi waffe baba waffe wagobera baba wange. Obera baba wange mwana baba wange Balamu bambi minisita byalugahara kwegayiridde mukama wange. Oli ndigakyaliwo naawe okimanyi yadde biki muzeeyi waffe biki naye oli kyaliwo mwana. Kale ye nga ye mugyeeko amaaso naye otunulire famire ye, abantu abaali bamulyako otunulire kabutida mwana. Nga nvuze nnyo kinuwe ekikaddeze bosman wange ali ansuubiza okungulira ekimotoka ekipya mwana. Kati namutekeruzira sifunamu namwe temufunamu ebintu bye tutafunamu tukite mwana. Musajja mulekadde bweru yagali ne Kampala takyanyuma si mu bubi mwana. Nze gwe nja okukubira omulanga gw'omulango ogutuuse gye gulina okugenda eri kuba nkimanyi era gusobola okutuuka era ebintu baba Balamu si mu bubi mwana. Okomadde omulabiko ni Sipapa juzi awo ku kooti nagenda otutuukayo, twasooka Luzira twagenda ne Augustine Oga omutegedde drum master Oga drums. Twagenda naye paka Luzira ntuyita ku gate esooka, ntuyita ku yokubiri, ntuyita ku yokusatu, ntuyita ku yokuna n'eyokutaano paka upper prison. Tumulabako ebiseera emabegako awo, nalabako ne komanda mudogo naye nga gyali, nendabako babange waiswa Mufumbira, nendabako Edi Mutwe, bose ayogera nabo nenabalabako, nayogera just na Sipapa ne komanda mudogo. Jjukira eri ndabirwamu eno towulira kiri eri tebawulira kiri eno gate. Ne tunyumyamu nenziramu ne mulaba ku kooti. Nagenda otuuka ku kooti sebo nga yampandiikidde n'akayimba. Yampandikira akayimba Sipapa ennaku zose Sipapa akuba endongo mulaba edduka. Kayimba nga katabu nanga manyimbira namuuko. Naye gwe bw'omulaba olaba ali mu mbeera wadde kale omuntu abeera mu kkomera teri basabirye kuba endabika gyalabikamu. Byalabika bulungi, that's good, talabika bubi. Naye ekkomera lisigala ki? Kkomera obeera musibe mwana. Baba bakugyeko eddembe lyo. Tetusobola kugamba mbu mwana Sipapa ali mu kkomera alabika bulungi alina eddembe mwana yeeyagala nga tolaba baana bo. Nga abantu bo wali omiisinga wali ng'olambula ku tokyasobola balambulako. Waliwo abantu Sipapa bayagala ku mutima gwene nga tebasobola kugenda mukyalira Luzira. Nga si lwakuba nti bandibadde tebalina busobozi naye nga obusobozi bw'amaanyi nti nga abaana abamu bakaddiye balina endwadde like tasobola kutambula nga Sipapa yalina okusituka agenda akola ki abalabeko ababuddebuddeko naye ng'omuntu abalabirireko nga yali abalabirira nga tebasobola kugenda mulabako naye nga bamwisinga ku mutima. Kati so ne wabanyirira ne wabalabika bulungi ekkomera lisiba bingi lisiba omwoyo yamaanyi. Besides okubeera nti yali musajjawo kubanga akulabirira each and everything otwawulirako nti munne yagenda okubeera nga akumanaginga, beside that biki ebirala byogamba nti Sipapa yali akukolera gwe ng'omuntu? Nze Sipapa kyesisobola kwerabira mu bulamu bwange, nafuna embeera nga mama wange balina omulongoosa mu mulago w'abakyala waggulu. Mama wange nga basaba miliyoni wazindaba. Ebiseera ebyo nga nakava mu ghetto nakagenda wa Sipapa. Sipapa bamugamba kabutida kabbi, kabutida kakuba empooli kakola bino kazikwatayo.
ne munegaina nesiga nembeera naye kati mukaseera ako nga banjogerera nga wenkuba empole wennywa obusada nakubwakuwa nga bampaayira mwana mamange najja afuna oba byali bizimba mu lubuto nga balina okumulongoosa mulago wabakyali ne mulago waggulu okusaba miliyoni 3 nze nga Butidde banalina emitwalo 12 bambi mamange mukunoonyanoonya ennyo bayalina yafunyewo emitwalo 3 naye nga baagala obukadde 3 ate nga tebagenda mukwatako nga talina risiiti kuba ssente zisasula eri kubagiyita bata reception nga baagala mmeka 3 kati ng'olina osooka n'osasulako either 2 oba 2.5 ne bamulongoosa balansi n'omubawa ng'afuluma eddwaliro mwana napipira baba wange nemenya akasente nakagendewo omusajja tannaba kunesiga bulungi bamugamba Butidde anyo omusajja Butidde akuba empole buli seera nga maaso gabeera kunze kamera zonna kunze nembalamu mugamba akamaama tagenda labira ddala ngaobufere bukuze kyogamba Butidde by then waitonda bakufuna mu kasente kabasajja banyuma badde ki omenya waya bakabasajja banyuma namukuba mu lockdown mama yakitegeza ali tanaba nga tewali muyimbi wayimba jjukira nze okuba hiti ize hiti eyange teyaliko manager mundeeta Butidde tekwaliko presenter munjagaliza nnyo Butidde bye babalimbalimba mbu biki peng peng naye yabukira bubukizi gaali yabukira kigaali nga laba kidduka abasajja bali bamotivu kasanga bali bapostize ekitimba nga nakikubye nakiyuziza naye nga nkikubira walwaki nkuba ekitimba endongo yaffe yali yakutembeeya ng'ebivulu babigala nga tewali muyimbi wakolaki wayimbera nze nakwata speaker nengenda ku street navira ddala Masaka Bukakata nenzija nga nkuba Masaka nengenda nenyingira Kyotera road oyo kuba wali kalisizo paka mutukula ku boda botuka ekalisizo waliwo ekyeddimu okikwata n'otuka eddimu nga tugende tusanga abantu abangi nga nti endongo ebeera ya layisi ng'etandikirako ezo zonyinamu mu nsawo tudde ku kyamba ogerabidde Mogolo Mogolo yali nga tubakuba Mogolo ng'omogolako bumogozi nze ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakabasajja banyuma eyo Mogolo esooka njagala tulye ffene yo katulye ffene nga wetuzanyisa ensigo eyo Mogolo yakubiri bwe nawa ku mwana ne mama we nangamba nti ayagala laba ne mu Mogolo era ku maama ate singa najja nasaba oyo ye ne muwa awo mbancha wasenga nejjajja najja ngazunga oyo naleta muggo abakadde musabiriza bikibi mutalyangako ye watuberera ki eyo Mogolo yakumeka yakusatu injale nga zibazunza tubasanga mu bukolideyo nga bemula yali Mogolo yakumeka yakuna kati kugambe endongo yange yava ku street ngendongo tutembeya ebivulu babigala nze kati kyengezako kugamba kikino nti mu lockdown saali na kasente mama we yalwalira n'emitwalo 5 jindaza kwa twafunanga nusu kasanvu kanana nga mugattagatta olunaku mukoze emitwalo 3 n'ekitundu 3 kasanvu ku street tukwenyedeko amafuta gagumu kitundu efudde makanika agikuttemu atutte gumu 2 kati esigadde omuliddeddeko obukomando biki temulina wakusula mugenda kubaka ku tukutuku nga mwagikuba ku kitundu baali waggulu tukutuku yaliko emitayimbwa nga giringa olaba ejja fusu kati nga tugiteekako etundu baali nga musulamu banako nga bana mujjaku ku tukutuku ate nga twali bataanu kati ng'omulala yabeera ali wansi nga twakumya ekyoto kwachankwache till morning okategedde nkwachankwache paka ddi paka kumacha kati omukeera awo anti jjukira oba wakalumya eriiso libeera liti kumacha oba tokyasobola kwebaka era wobeera kaalira osalawo okola kati nga tutandikirawo netukola kintu tugenda netukola kati so endongo eno ndireeta mu gete eno nali yala nga siinamu yadde so nga nina okukwata omuzindaalo ngenda enjiye ate n'omuzindaalo oli muganda wange omugenzi gwegambye situze yafa ngeri gye twali twamuggyako tukutuku eyo nga tagituwadde mu bulungi bwe yajja n'omuzindaalo nagwo naakola ki n'agutwala kati nemba nga sikyalina wendya nga tubeera mu geto netunyobanga netunyobanga kuva ku makya paka lwaggulu enjala nebaluma ne mwayuya ow'ekisa wajja n'abakoko abagulidde awo sipapa wanzija nga nina hiti naye nga ndiyala kyenkugambe eno Uganda kati saa zino batulimbambu bakoze copyright kimwana sipapa yampa miliyoni 3 cash nangamba miliyoni 3 genda bajjanjabi mamawo
gino emitwalo 3 gikubeere mu nsawo gijo pocket money gino emitwalo 2 gulira mama wo obutunda wallahi kino nkyogera Katonda okutwala obulamu bwange n'abaana bonna benina sipapa yampa ssente nenzisasula nebajjanjaba mama wange kyokka omukisa okumanyanga kuba mukisa nagenda otuuka mu ddwaliro gye bagenda okujjanjabira mama wange omusawo eyaliyo ate nga feesi yange agimanyina kuba ebutidde okola ki wano nogambo ne mama bamuleese wano kumulongoosa naye balenda ku reception kusasula ssente ne munnaye ngendo langa gusajja gulina ettama ddene gulimu rararara tutututu neŋŋamba ate nga gunjagadde neŋŋamba wano nina okugubala ne kuŋŋamba olagawa ne ngamba ngenda ali ku reception kusasula ssente balongoose mamange munnange ne kuŋŋamba obadde olinako mmeka nekugamba ngakokubajjembo ate nzirina zonna ambadde ninako miliyoni 2 kati singa obadde otunonyeza emitwalo 5 gyongerako ne bamukolako emitwalo 5 nogireka olaba omukisa gwa Mukama sente nezikolaki nezisasulwa kati kino ekyataano nekidde wa maama n'ekyabiri nakyo nekimuweebwa okategedde nange ekyasatu kyange nekikolaki novimba nakyo okategedde kati webayita papa kati nga weerabira omuntu gw'omisinga oyo ne bwe yandibadde yankuba tteke nga yankuba ebikonde nga yankola kiswaku mukyala lwansonga mamange esaawa zino mulamu lwansonga za bantu abo Katonda wange ng'ayita wakati mu sipapa mwana butinda ensonga ya sipapa nga tugyerekereza tusooke kati tugende wano eno ku birime ebibadde bitambula nti tuli mu generation yaffe muli mu kuzimba generation yammwe naye ate effujjo n'okulwanagana kungi wakati mu nsonga ya Biswanka ne Sharon ensonga zino osoozikubamu ote tooki n'ozitunuulira anga tolaba kyobala twakoze olimba nero ndyalimpa nekugamba nti byansi gulawo omulyango byansi tonsalira musango nti bannayuganda tufokasize nnyo ku kwerumaaluma tunyumirwa nnyo okwerumaaluma n'abalala nga beeruma okusinga okuteekawo embeera y'obumu n'okwagalana kitegedde kuba kati loni okeebuuzaamu olina sooka kwebuuza bifo nga tonambuuza ku Biswanka nani ogambye Shalom mumanyi si ekyo kiniga kirina ebitamatama ebinene kyalina ebiviiri bingi nga tebinyuma nga kiri awo tekitegereka bulungi oba kikazi oba kisajja feesi yakyo teyawula si kyekyo kinyonyodde bubi kyabika yoyo nkakasa nti yoyo kiri kitya guvubuka guli awo gutulirawo oti nga wakagusangawo tulabirawo nti tegulina mpisa gwalina ebiviiri emabegako nga bingi weebiti guli awo tegutegerekeka gubiibi gusalawo bagukazi oba gusajja guli awo emabegako babagusiba nago gujjojjodde emabegako bagusibako togamba kirabika gamba kyekyo ngunyonyodde bulungi kakati weebuuza omuvubuka yakola mu nki omutuufu youtuber bebaluwa kola ki youtuber kuki kuba nange ndi youtuber nkola ennyimba zange nenteekayo gundi nenteekayo ennyimba bo bateekayo ki buloga bakola kantu kakati awo ugambira weweebuuliza n'ogamba nti Biswanka yagatunudeko mu nsonga z'omuvubuka oyo zaba ataddeyo ku YouTube y'Ebiswanka najja nazoogerako lwaki omuvubuka oyo afa nnyo ku Biswanka byakoze okumwogerako nga tamwogerako obi nga muteeka wansi banange eno generation mugiraba nze nabagambye mutufiirako tubafiirako gwe onoobeera muvubuka munnaffe nga ffe otulagamba ffe twakubwa mu kati gwosinga otutegeera naye ng'ate ntegeerayo gwe yagamba mu ffe twakubwa ate olinganga gwe yakubwa tetugenda kukwatagana naawe kuba tuli bavubuka ffenna twandibadde twekwatira muti muvubuka munnange ono bano abavubuka bazze mukama nsaasidde ku byekisirusiru byange byenkola nkoze YouTube channel naye kuba nfunako basirusiru bange abandaba kati abo abasirusiru abakulaba abalala baagalize bano bavubuka banno ogikube ng'ogizza mu bavubuka banno naye mwesibye ku busajja obukadde mutuddako mutukuba obusajja obukadde butukuba namwe bavubuka bannaffe butukuba Sharon mukadde akuba Ebiswanka ate nawe Sharon okuba Ebiswanka oba olina amagezi nze nali manya gwe okuvubuka bagusalako enviiri gugenda kukomawo mu kamera nga guteredde gukakanye gufunyemu ku mpisa nendaba gweyongera ku mayuka Sharon bukiki mwana tumalirako obudde obwo bwa kisirusiru kutogera bwatogenda kunjogerako bulungi then keep quiet shut up put your ass down sit down be calm
Be humble. Mwete mtu wegomba. Mwete mulanga ffe tulina empisa. Twe abantu batwenyumiririzamu. Shalom te mtu wegomba. Uliriza. Ensi tulina kye tugikolera ekituufu. Bwe bucha ku makya ne nkutega yakayimba nga towanika. Kitegeeza kagenda kuyamba ne mutabani wo ne muzzukulu se. Nga n'abayina amagezi nga atali patient ekimala okutula nsokola ki okuwuliriza. Kati ebyo ebigambo by'obusagwa abo abalenzi bagenda bawanda bigenda gasa ki future y'omujiji ogujja. Si mubi. Kati oba naffe tukere ku makya naffe kale tufuuke ba blogger naffe tufune YouTube batandike ng'otukuba nga naffe tubaddiza batukubenga nga naffe tubaddiza ate nomination abe mwebaze mukama nkuwaddemu bwe temugwana nakwogerwako mwana ffe tubalya ffe ddala just ensaalwe baluma omuyimbi agenda sigala muyimbi n'omwasami agenda sigala mu ki bijja kukyuka kuba togenda nga manti oli presenter toyina TV kukola toyina radio kukola okera ku makya n'okwata akasimu ko bambi watunda ettaka emitwalo 87 n'okulako akasimu ka mitwalo 6 kafukidde eggwanga obuzibu tulina amasimu muganda wange tuli yala tuli mu ghetto ne tulina amasimu gali mu millions of money muganda wange ne tugusala Shalom Salim gwe n'omukwatako omukola kikati asinza muwa munyate kutuuka we mba muwaddemu wano kino kinimale wama Shalom YouTube yekule tufune nate tofunira kubalala mu bubi osofunira mu bulungi abantu bogereko bulungi abavubuka bali mu nsi basiga ekifaananyi ekirungi eri bannaabwe toteekawo mbeera ya kwerumangana natandika okwerumangana bijja kuva mu kwerumangana vidde mu byaddala olaba ano omusajja omu yagenze nabba embwa nga bakolako statement mu twalwanira ki bannange beetugira ki lwaki baagala kwetta anti oli yabbye embwa sajja omukulu tuzadde saazi tulina abaana naffe bannaaye mulekera tulabira muri mfana buli mu matulabiranga musiyomba togeza n'omufuna wibambi mfuna bulungi kyengeza ko kugamba kikino mutulabire mu kifaananyi ekyokubeera bataata if you don't respect us we are going to disrespect you too lwansonga mubuliddwa respect mujjuza disrespect muganda ngawe mwakoze oluyimba ali mu mbeera ki omuganda ngaalimpa kyoino manya ali mwana naye ntoba naye tobyemu naye ng'omuntu ali oyo namujja ku kididi balina interview ezimu ze baakola nze ne zitambisa bulungi ng'omuntu ate nga bonna baganda bange sirina wakunyiigira nenjogeramu ne ali nanyinyola ensonga ze ne mugansoobera ffenna kubanga oli ghetto yoti nange ndi ghetto yoti tugattagatta mpolampola obulamu kuba nange sirina ne tusobola okugatta obwongo n'olira ku bwongo bwange nange nindira ku bwongo obwo mu biseera byetwabyogereranga naye musajja atuyerwanako gezaako okulaba nga yeesonyiwa ebyo byali bimuleetera okuba nga asumbuyizibwa mu bulamu oba ye ng'omuntu ayise mu bintu bingi ate bannayuganda mmwe kenyini mwekubira omuyimbi wammwe yabayimbira lusuku lwa seminti mmwe kenyini ne mumwetera wansi psychologically ne mu mutima munda ne mumumenya omutima how gweloni alimpa yafuna accident namenyeko okugulu ne kukutukira ddala mu kaseera alimpa nga amenyesa okugulu instead of siyo 999 okufokasinga ku ekyo nti alimpa amenyesa okugulu bateekewo care bateekewo ekisajjali baddamu kumukuba alimpa agambye gundi bugundi abbye sente ze alimpa biki alimpa aganye maama we okumujjanjaba ayagala mukazi we yabamujjanjaba alimpa avumye maama we nga nebimu byalinga byabulimba naye nga mwekenyini bannamawulire mwe mubi w'ensi n'atuuka ekiseera musajja atu nga afuluma waati ebeeru ekoza aziwulira mu matu abiwulire nabiwulira eri buli omu amusongamu amulaga gwe buli omu ali against ye buli omu amugamba gwe atali mutuufu gwe mukyamu bambi kinywa enjaga bambi yakikuba n'akibobonga bambi enjaga yakimalawo kigenda kufa ebyo ebintu bimwogera mwana bitumenya emitima the end of the day mugamba tuli babi tetulina mpisa ne mwana mwe mutumayula omuntu avaawo nakuterawo kikomenti awo neyobuuza gye yakijje tomulabangako ye just akulaba bulabi ku screen na simu ng'okola bintu byo naye n'anooma najja nayagala akuteeka wansi ki ekibanoomya munaffe tetulina nti mwandinoomedde abasajja abalina ente ng'ate ennyama bagiseera wano singa nze mbadde nina ente zennunda ng'ate ennyama eseerebwa wandigambye kabutida kano kekaviirako ente okubanga ennyama eseerebwa kuba kalina ente kati kekase bannange nze sirina nte
alimpa si yakola sukali banange sinze nkola amafuta nenga ali mu understand era nga bolabe embeera gye tulimu ffenna embeera sijja kujja kweyawula nnyo nti nange siriku ffenna embeera yemu tuvaako nga wetuddako naye ng'ate nno mutujjako singa mutuleetera ofuna eddembe mu mutima ne tuwulira ki kyetuli ekituufu naye mwagala mutulaga nti nekyetuli mwagala kitujjako oli ayagala akere ku macanga yeyakuba baka abasajja banyumanga si butida oli ayagala akere ku macanga ye yayimba lusuku lwa seminti nga saali mpalo nadi kwegamba abantu wakati mu kwagala okutula mu bifo ebitali byabwe mwana kikosezza emitima gy'abalala ate nekigikosa nnyo kyengezaako okugamba olina wogambidde nti mwenna muvaako nga bumuddako kiki ekibajjako nga bumuddako mmwe abantu ebigambo by'abantu bisobola okusitulesinga ng'osuubira kirala okoze ekintu n'omukwano muyitirivu ogukulukuta n'osuubira nti omuntu w'ensi agenda ku appreciatinga wakiri osuubireyo obutimatima oba obungalo obukukuluddwa oli naava eri n'agamba baba bukuba naye enjaga mukendeeza enjaga munywa nnyo enjaga kati gwe enjaga eyo gy'ovuma gy'ogamba tunywa nnyo enjaga gumanyi tunywa njaga ki naye nga y'omujiwa abaana babagaga kati obadde okimanyi nti nze kansala abadde ngaabulira abaana muno okuva ku njaga iffe tuli basajja bannono kyekyabalimu okutegeera nze butiddawe nkugamba nti ngenda genda pasita bugembe ensabira ngendayo nensaba tekinzijjaako nnono zange tekinzijjaako kuba nti nze makumbi ashirafu nze nina emyoyo gy'abajjajjange gye naamiriza nenjogera najjo nenjiyita nga njiyeeko embanga yange taaba togenda kuŋŋana kunywaki taaba oli agenda kusanga ngonywa taaba agenda kugiyita ki enjaga kyeki ffe tubeera kuba mweyana wano abaana bwe bali wano bakozesa simanyazi ic bakozesa kooko bakozesa empeke drugs ziri ez'amaanyi ezikuba temubyogerako singa nomusose kumenya ice kuba mazewo abaana babagagga ekisokera ddala ice bweke butono we buti naye bwa bbeeyi abaana babunuusa ne bubakuba ne bubajjako ne bubasuula eddalu ate waliwo ne benawulidde abawa cali wange ice neke naakusanga ku cali wange ng'omuwa ice gwe nkuulya amazima ga katonda muggulu bagenda kuba abantu alaluzira gwe nga bakutwala magombe wantubadde nga tunya enjaga yaffe nga tuli okke yemu ng'ali fayini abaana batandika obwo obuweke omanyi buno bwobuweke bwe bagambanga bwe bayitanga bugundi busukaali ggulu bubeera bweru weebutedda babuyitanga busukaali bw'abasirikale kati neziri empeke za ice wezifaanana munnaye omwana abaako gyaziteeka eno waggulu n'afuna kando n'akuma eno wansi n'akoleza ne kasaanuuka ne kavaako olukka n'asika naye olukka olwo omwana luggyeko abaana oyo ice oyo yali yajjako fiye oyo ice to be honest with you yali yabjeko jostede ice ajjeko abantu abakabi bangi waliwo producer banenge bamuyitangani bambi yafaana okufa skills on the beat skills yafa skills lwa ice sijja balimba mugamba tukubwa kitufu tukubwa neffe ebitukuba tubimanyi ffe tukubwa bamweyana si biwekeweke byammwe ebyo nebyo bikemiko byammwe ebyo byemutuleetamu ngenda kukwata nkugwe mu bulago nkutuga mukono ogumu kukutta omubiri omulala gukukubye engalo bbiri mu nnyindo amannyo gali ku matu wacha we wacha kusange ngo wachali wanga ice ngenda banoonya mmwe bangami mubeereyo kajjanse n'obuwala nga bubanuna ice cream ngene mununa ice mmwe yabbasanga tujja kulya ffene nga wetwase ensigo mwana ani nga batuleeseemu bikemiko ani nga batuleeseemu ebigundi munywa embanga yammwe mubadde munywa embanga yammwe nga mutidda kigambibwa nti mukwano gotali mu mbeera nnungi yeetaaga rehab mukwano gange alimpa akigambibwa gwe amuli ku ludda olaba omusajja kuwosa omutaasa olikyaliwe gwe omusinkana olaba ki nze ndanga atali bulungi ebadde nga akasoye tukola endongo gye bunajja mu maaso eyo kuba enseeraba mwana ennaku zino enseeraba lwani tokyasobola kweka kintu bwe bunakya ku makya gwe n'olaga ensimba oli mulamu ng'ate oli mulalu era ensi gye ejja kiraba nti oli muki oli mulalu kati muganda wange bw'anaaba bw'atyo nga bw'ogambye era wajja kubaawo ekikolebwa lwansonga oli muyimbi wa ggwanga naye mwana muli bambwa nnyo mwana omusajja ayimba oluyimba n'agamba leka nkutwaleko bebi e Uganda ng'atunda nsi ye nempulira bagaba ssente mpulira mu busema ab'emukono balwanira ssente muziwa baani abo mmwe ssente muziwa bayimbi kimmwe
kati nze nali mmanyi nti baganda baffe bano batulyamu olukwenga balina bye baagala okuyamba ebyaddala naye nkizudde mwana nti baali beenoonyeza byabwe. batugamba nti gwa mu managing. Sijja kweyita manager naye nzo nijja muyita muganda wange jasinga era si papa yali akola kuze nange nkolako alimpa muyambako buyambi ena nyambako siri manager we just tugezaako kugattira wamu ekintu naye ate era nekyenyinza okugamba ekirala nti bw'oba oyitidde mu nze nga kiragala okukola kiri mu ngeri ya management oba kulayini ntuufu lwansonga abajja kuyimba. abantu oba nalowooza nti gwa mu managing olowooza tebalowooza nti gwe weeremereddwa ate omanaging omuyimbi ate era ebeera ndowooza yaabwe ezo okweremererwa kubeera tebalina ebakifuniramu ate era tebalina ebakolera ki tebalina ebakolera loosi kati nze sijjagana muntu kulowooza nga bwalowooza bino ebintu tubikolera bantu babyagala so si bantu babirowooleza kifuula nnenge abo twaba mu budde si mu bubi biweddeyo ojjako mawu kwekusitolera akazinga k'eddulu abayimbi abakadde kadde esobola okuba zikola ki zibula naye allah aba ataddewo obusobozi era ngenda ne mulabako munnaye ngenda ne mulabako oli yali mukulu wange yali boosi wange ate yandaga omutima omulungi so talina mutima mubi gwe yandaga gusobola kuŋŋaana kugenda kukola ki kumulabako si papa kyobola era twagikole tumugamba omukwano to papa si papa ogitegeddeyo ogimanyi ngoma eyo sigimanyi soko gitagazeemu akayimba tokamanyi lwe ogamba kana akayimba kewayimba si papa omukwano gwe to papa naye mututeeka nnyo wansi akayimba akatandika akagamba hey otiira ki muganda wange yakutonda yeyabatonda ye nga ntiira ki butida eyakutonda yeyantonda nange sikyatya mbeera omukwano to papa si papa no nengira gegamba nabadde ntidde embeera nenzijukira nti neriyo katonda kumira bebi mu lubuto ng'afuna oxygeni nga ne waayita tetumanyi katonda tereka amazzi mu bbanga imagini nga talinaayo katanka olaba kola ebyo bitasoboka ate nze ayagala just okyusa embeera walokoka buli agwera katonda aba yaloka bagamba nze nalokoka munaayo omuntu yenna naawe weetaaga okulokoka loni ffenna twetaaga obulokozi munda mu mitima gyaffe olokoke ubeere mulokole muti okulokoka kuvaako ebikyamu byobadde okola oba ebimanyiddwa ng'ebibi n'olokoka n'okyuka n'obivaako n'odda ku mulamwa omutuufu so olwo nina weetaaga obulokozi sinze nzeka etaaga okuba nga ndi mulokole naye mbona ebintu byokusabiriza ebyo ebyokugenda mu kyaki tayagala kusabiriza kiki katonda obamukooya naye n'omusumba omu era ndooza yakyali omusumba wange naye naye alwawo okundaba kati bakwana endiga abeera na nnyingi olumu ngenda neŋŋamba kati ate waliwo endiga ezirina ebikolobero bingi nnyo 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 ezeetaaga okugenda mu kyaki nga zaate tezigenda nakusaba nga zigenda kwenenya nakwetonda olw'ebibi byabwe nga kati ate ndaba zate ngenda nentuulawo wadde nga nange esituukiridde naye ate mizaani eyange ebibi ebiriko si bizito nnyo 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 kati tulina bannaffe nga obalamu ogamba ogende mu kyaki akatebe ate keyandituddemu oba otuula ngaolabira ddala ensi tegenda ttereera kati n'ogamba kansigale gyendi ab'emitima emibi bano beba basookayo nze mbadde nga nsabira pasita Bugembe mabegakaawo ekyaki yange gye nali naakafunde nagisabiramu b'emirundi gyalinga ebiri na pasita Bugembe eyo kati nembaako emyoyo eginkwata ate eginnemesa okugendayo mbajja kugendayo munaye nsinze ku mutonzi mutendereze mugulumize nenenye olw'ebyo ebibi ebisobako olumu naye mu nsi eno nga ogimanyi etali nyangu naye nfuna emyoyo eginkwata engamba tolina gyolagolagawa buli webukya ogenda ku kyaki buli wembanjala ogenda ku kyaki nina ekintu ekinsika era gyatakubira ku musumba wange Wilson Bugembe nsabire ku ssaala kuba emyoyo gy'ababi mingi gwe nawe okimanyi loni wano mu Makindi emyoyo gy'ababi okimanyi giri mu gibira gyetala giti gyetala mu buli ango gyetalina ne ku boda oli muloge teri ddogo eri mwana wa Uganda oyo Katonda gwe yabikkako akasubi nga talina mwasirizi
Roni yenze mwana talina mwasirizi ng'omwasirizi wange yoyo Dunda okategedde kati nze kusaidi yange nzikiriza nti wadde basobola okubanga eddogo gye liri bo libakolera ngera basobola disindika ne tukosa mu ngeri mu endala lete so kutukuba wansi lubeerera just lituyuyamu buyuya just tuyuyamu buyuya tumalira kukadde katono nnyo kuba Katonda atuwa obudde bungi litumaliramu akadde katono mpozi n'okutulumyamu ku mitima Pastor Bugembe ayogera okuva ku makya paka kawungeezi ku ssimu buli kiseera ebeera biza abantu bangi balina ebizibu bakuba amasimu. Tuddeko waliso mu mbeera si papa gwe kiki kyoyigamu mu mbeera ng'eno kuba bangi beyabeererawo nenge saabuna tebamu. Mu mbeera si papa nze njigamu nti mu nsi muno abantu balina emitima emibi. Abantu balina emitima emibi Nairobi. Abantu tebaagala muntu ali bulungi, abantu baagala muntu akaaba. Bw'olikera ku makya n'okola ekyakabi nga kigenda kuyita oli nga kiraba bakikuba enkokola direct. Wakati olaba sipapa oyo alina abantu be yayambanga kuba bagamba n'ekumi terikyawo. Waliwo abamwagala waliwo n'abatamwagala. Waliwo projects ezaakolwanga omusajja sofunamu ssente ze ne tufuna emifaliso fuso nga 3 ne tugitwala mu kyalo nga gyakugabira bakadde abo ne bafuna emifaliso. Olumbu abafunye mu ssente ze ne tugenda ne tuyonja waliwo abakadde nga tebalina bazzukulu talina muntu amubeererawo mukazi wattu munaku yeewalula nabwewaluzi nga tugenda abantu abo ne tubalongoseza ennyumba ne tubateramu emifaliso ne tubawa amasuuka ne tubabudaabuda ne tubalaga omukwano. Kati ebesaazi mu tebikyaliwo n'abamu ndowooza baakutukakutuka dda ne bafa kuba essuubi baalikola ki baali kutuula.